Sematiko gajibwa omuwulu omufumbo yagagaba. Omusango twagoleza Lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo. Bassebo ne bannyabo nange siyimbire mu nkambi e Lubaga bannanga akoobwango okalya mu nsawo yo kyokka n'omunaku eyeegulira y'anaalya akawera. Kino nno kirabise ekifuuse kirabwa bangi okufaananako omunafu alima ku kkubo. Sigenda kufuuka tugawujjane ofaananako omukazi akoza nebba mu suwaani emu. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Ebukerekere. Bassebo ne bannyabo ntuuse n'akanyomero kaffe akayitibwa Eddagala ly'Abaganda akaleero kakutuusiddwako mukadde wange omulangira Robert Simbwa ng'onaasibuka mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe Mbusiro mutuba gwa Kaweese Jjinja Kalooli mu Kyaddondo era musajja mulangira ddala. Bassebo ne bannyabo olwaleero mu Ddagala ly'Abaganda nja kubawa ekikolo n'eddagala. Omuntu yenna singa olina ekitambo nga baakusala ekitambo, nkiddamu, omuntu yenna singa wasalibwa ekitambo naye nga weeraliikirira okukyala ew'omuntu n'otandika okugugumuka ekiro n'ogenda n'osera, amagezi nkwagaabwa ge gano. Omuntu yenna asaliddwa ekitambo ekimutuma okugenda ekiro okusera, bw'atuuka okwebaka ng'ali ku bugenyi olw'obutamanya muze gwe gwa kusera, addira ekikwanso kino n'akyefumita mu mutwe. Ekikwanso kino n'akyefumita mu mutwe kitangira ekitambo okujja, era weebaka bulungi nnyo ne bukya nga muneeta ogugumuse kiro. Era gwe wenna alina ekitambo nkwagaabuwa bw'otuukanga ku bugenyi olw'obutamanya muze gwe gwa kusera, okikola ki? Okyefumita mu mutwe n'okisibawo, oluvannyuma enkya ne bukya. Naye ate era enkya we bukya okyejjamu, era bw'otuuka okwebaka ekiro n'okizzaako kubanga ekitambo ebiseera ebisinga kikwata kiro. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, bannange mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano, Eddagala ly'Abaganda.